tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News ffe tugasookako amawulire okwetoloola eggwanga saako n'ebintu ebirala. Genda ku Facebook saako TikTok wamu ne YouTube ku Standard News kogenda okubeera nga otusanga. Olunaku olwaleero tusazeewo tuggyeko mu bitundu bya Nansana Municipality ng'eno waliyo agenda maaso n'okubeera nti yeemulugunya ku nsonga ezimu oba endala nga zino ziri mu nsonga zeekuusa ku by'ettaka ate agamba nti bamuwamba nga bamuwamba abakola mu ofiisi ya General Luchamuzi. Twagala tulabe ebintu bino byatandika bitya, byavaawa, ate mu kaseera kano kikyayinza okubeera nga kyayagala. Nkakasa nti pulogulaamu eno bangi bagiraba ne tubebaza mwebale kubeera nga mutugenda maaso n'otugoberera ku mukutu gwaffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tulabe okuyamba abantu abalala. Nze Element Man okubeera nga nkutuusaako pulogulaamu eno. Pulogulaamu eno gituyita omuliro nti omuntu wayogera byonna ebimuluma. Bannayuganda bangi bali eyo balina ebibaluma naye nga tebalina ddoboozi kwe bayinza kubeera nti babyogerera. Ensonga lwaki pulogulaamu eno twasabye gituuma omuliro nti omuntu ayogera kyonna ky'abaawulira era n'avaawo oba oliawo nga gwe omulabi waffe obaddeko n'ensonga gy'omuyamba. Omwami ono wenjogera wano tuli ku kyalo ekiyitibwa Migadde nga kiri mu division ey'Eggombe mu Nansana Municipality yali Wakiso ku luguudo lw'eggulu highway oba Bombo Road highway. Eno gye tumusanze ng'agamba nti alina okwemulugunya kwe yayisibwa bubi omuli abantu abajja ne bamuwamba ne bagenda ne bamusibira mu ofiisi ya General Luchamuzi n'ekigendererwa ekyokutwala ettaka lye oba ekibanja kye. Era mu background mulaba ennyumba gye mulaba nga yemu ku nnyumba kwe yali aguzizza abantu ku kibanja kye. Kyokka wakati mu kumukaka ne bajja ennyumba ezo ne bazimenya. Era n'ennyumba endala yakuba nzibalambuza. Kale yensonga lwaki nzize tugende maaso n'okuba nti tuwaya tuwulira okwemulugunya kwe byatandika bitya ate byafundikira bitya. Njagala muwe tutandike okuba nga tunyumya emboozi eno. Kakasa nti naawe gwali eyo ojja kuba nga ofunamu ekyokuyiga. Omukulu nsanyuse okulaba mukama wange. Omuntu yanjagadde okumanya gwani obeerawa. Lwanga Charles Salongo. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 49. Nze muzzukulu asembayo obuto ku kibanja kuno. Nze nzaalibwa 77. Yajja ku kibanja kuno mu Gwana mu 3. Mu 1943. Mu 1943. Ekibanja kino yakigula ku mugenzi George Rumuli. Yali wakuno. Era muzzukulu we bebamu abantunda. Ne tukamawo mu lutalo. Yajjange nalongoose mwanyi ze zonna ezaali. Lindako ngwano mwadduka mu lutalo. Twavaawo mu lutalo ne tudduka ngera kuno kuliko ekibira ky'emmwanyi. Ekyali ekyammwe oba? Ekyaffe okuva ddala wano we tuli mpaka ku luguudo nga zonna mmwanyi njereere. Wano wakyengulu we tutunudde wano ku lusalosalo olwo ly'ettaka ly'omugenzi Ssemakula we litandikira. Okwambuka ffe nga tuli banneyibabe. Era olutalo President Museveni yalutandikira waggulu awo. Kati bwe tuvaako ne tudduka ne tukama mu 86. Ne mwami Lumuli ekirungi naye n'akomawo. Yajja n'alongoosa ebintu bye ne mwami Lumuli ng'aliwo. Mwami Lumuli jjajjaawo? Ye Landlord yaguza jjajja ekibanja. Landlord w'ettaka. Kati yajja n'afa mu 99.
bwafa mu 99 tewali tutalo lwonna yajja omukazi ekirungi ye n'asigalawo ne tujja paka mu 2006 ne jajja omukazi naye n'afa kati bwe tuyingira mu 1913 kati waliwo mutabani wa oyo landlord mugenzi bamwita Tofa nga bamuzayi bonna bamaze okufa talina kyali bamuzayi bafa mu mwaka ki yajja omusajja taata ye yasooka okufa ye yafa mu 9 bajjajja bombi ne basigalawo nze era nakola na bajjajja kati mu 99 ne jajja omusajja naye n'afa kati mu 2006 ne jajja omukazi naye n'afa era bonna twabaziika kuno we bali waliwo mmanga mu 2013 mutabani wa mwami Lumuli n'atandika okugamba mwe muli ku ttaka lyange mwe muli ku ttaka lyange ffe tetwasooka kitwalanga Lumuli oyo aliwa ali wabbali wali obuuka ekibanja nga kimu okutuuka ku kikye naye naye yafa mu 9 kati mutabani we yaliwo ne muzzukulu we netulowooza asaaga n'atuwaako ku mpapula nti mwegule naye okubinoonya ewa Kisonga tebiriiyo ebipapula ebyaki ebya fotokopi zaki z'ebyapa ng'agamba mwe ttaka lyange naye nga kibanja kyokka kyalaga kino ekyayiika 6 so sigamba nti irigaziwamu abalikola ekibanja kyayiika 6 kyayiika mmeka ekibanja basooka kunnimba nti ziri 6 n'ekituufu kiri 7 bw'okipima kyonna kigwe muyiika nga 7 n'obupoyinti kubanze basooka okupima nze nali wa kibanja nali sirina biseera bigamba mbuka ntandiko kipima naye kati ab'ettaka bwe bajja mbu bakipimamu ne baŋŋamba kiri 6 nze nange nesaatwala budde mbuuza empimo kati 2013 oyo muzeeyi Tofa n'atandika okuŋŋamba mwegule ne tukkiriza kitugenda kwegula ne tukkaanya ne ku bya ssente ebbeeyi mwakkaanya ssente mmeka mu kusooka twakkaanya obukadde 7 buli yiika biseera ebyo bwali obukadde 42 kati ne tubinoonyako ewa Kise bya muzeeyi Tofa ne bibulayo ne tusirikamu kati n'atuwa kanso najja n'atugamba kati ettaka mugenda kwegula naye ebbeeyi ekyuseemu mugenda kwegula obukadde 12 buli yiika nakyo ne tugamba kale ne tukikkiriza naye nze ne musaba oyo kanso ekintu kitono nti ekibanja kino muzeeyi Lumuli ye yakituguza kitegeeza bw'oba n'ekyapa kirina okutandika ne muzeeyi Lumuli oba okuddako emabega naye gwe bw'ondeetera ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino nga bitandikira mu Lumuli eyaguza jjajja tugenda kuba ensonga tugigonjoola mangu ko kanso nti kale kangende mbikunoonyeze kanso bwe yagenda teyadda kati bw'atadda lwaki teyadda awo saamanya nsonga ze tewamukulako okusimu okumanya namukubirako naŋŋamba ebiwandiiko bye wambuuza nze bimbuze kati awo mwe mumanyi bwe munaateesa ne muzeeyi emubuuza bikubuze nti ko nze kale nange nensirika nali ndi awo nga mutabani we muzeeyi Tofa bamuyita Nondo Muhammad aŋŋamba bwe bange ebintu bitaddemu omuzannyo ngenda kutunda ekibanja kyo kyonna nga asinzira kyo kugamba ekigambo ekyo mbu ŋŋanya okwegula ŋŋanya omuwa ssente kati n'omuddamu oti kati nze ne mugamba omanyi nti twakitunda kyonna kuba twateesa ne muzeeyi twateesa nga afazaali asooka kumpaako ekyange yatunda ekiki ekiba kikoze eki ekisigaddewo teyampuliriza kati njagala tuddeko emabega wali ojja otya okubeera nga gwe avunanyizibwa ku kibanja kino nze nzijawo ntya jjajja wange Simoni Ntagalo yazaala abaana 2 bawala balenzi yazaala omuwala omu baali baana 2 ne bafa nga bato 2 ne bakula omuwala n'omulenzi nga wange ne taata kati taata
yatuzaala abaana babiri. Fembi tuli balenzi. Mukulu wange ali mu Rwanda gyakolera. Nze nasigala wano ku kitundu. Nze okuva obuto bwange nakula ne jjajja nga ndi wano. Era kyova olaba nasigala wano. Yana emisomo gyange gyannema mangu. Nga lwaki gikulema? Anga nze obulamu bwange njaga kulima. Kuba ndaba ndi ku kifo kigazi, nga ndaba okusoma ne ssente nga ntono za kunoonya. Nzira mu kulima. Wali tosobola kulima nga bw'osoma? Byankaluubirira. Kuba taata bw'afa mu 9, nali mu 5. Kati nnyingira eky'omukaaga, maama naye nadda ewaabwe. Nga kinga kampu wakiseemulemye. Kale nga ewaabwe taata we naye yaffe ekibanja kiri awo kikalu. Kati ngate nze nsomera eno. Nensigala waka bw'omu. Ng'olina ebbeetu. Nga bwe neerimira, bwe neefumbira, bwe ngenda n'ensoma, bwe neerimira, bwe neefumbira, bwe ngenda n'ensoma. Kamukulu wange oyo ng'asoma bombo. Bombo ame. Yali ku tekinike Namaliga. Namaliga ndimanyi. Be baagitandikawo. Kati ye bwe yamala okusoma, ye yagenda bugenzi mirimu. Yali akola yasomera mirimu. Asoma gyakubajjira na kati eyo gyali ali mu gyakubajjagala. Obadde ogamba akola mirimu ki? Mubazi. Ali eyo mirimu gye gyonna gyakubajja. Nze n'ensigala eno ye n'abeera eri. Kati bwe tuyingidde 2013, 14, 15, 16, 2017. Olwo landiroodi lwafuna empapula ziriko na 18. 2018. Mwami Tofa lwagamba nze ebyapa byange nabifuna naye biriko 2018. Kati mu 2019 nakiguza omwami Kizito. Ekyava mu 2018. Kizito Muhammad. Yewe yaje agamba ekibanja kyamu kyonna nakigula mu ttaka. Ne mugamba mzee nga tasoose tuwako kyaffe. Mzee yangambye nze nino basalirako. Konze naye otunulira ekyapa kye ne mubuuza ekyapa kino okujja wano mu 2019 kivudde manya gani. Ajo tobimbuuza. Ne tufunamu obutakkaanya ntuva wano tuto Kasangati. Kasangati wa? Wala disi awo mbiseera bya COVID. Ala disi ya. Mukyala Mbabazi ebiseera ebyo. Mbabazi yali ali Kasangati. Ebiseera ebyo yali Kasangati mu 2019 we wali office ye. 2019? Mu COVID watandikidde abadde Kasangati. Ebiseera ebyo kansala Kasule owawa ne Gombe. Kasule kibantu. Bantu. Ne mwami Isima be bantwalayo. Isima ki? Isima Nsubuga we Matuggawo. Nantwalayo. Ekirungi nanyamba nasooka mpa nalagirawo DPC nampa ebbaluwa nasooka bayimiriza naye bali balese n'ebikondo n'omusenyu buli kimu nga batandise kusiba. Ne bagenda. Bwe bagenda omwami oyo Kizito nantwala mu kooti kutweditawo. Ne bampa empapula. Nga kooti nga lwaki yakutwala mu kooti? Kati olwantwala mu kooti antaddeko omusango gwa criminal trespass. Ku kikyo? Ku kyange. Konze guno tie ekirungi nefuna kanso wali awo. Ali awo ku Sapolao ku Bukesa police station yawo. Matilda Plaza atule waggulu bamuyita mwami Mutaawo. Nanyamba bulungi ensonga nazikwata bulungi netugenda mu kooti. Netusooka ku mediation. Mchala yali ku mediation. Ensonga ezo okufayira eyo nagisazaamu. Nga lwaki agisazaamu? Kubanga nze nalimba gambye nti mumanyi nti bwemba mukakasanga ebyapa bino bituufu nti tusooke tuddeyo tupime ettaka lino. Tumanye lyenkana ki, tumanye kino ekyapa kyava mwani. Kati ate abaami bano nga kyebatagala kuwuliriza kubabuuza ekyapa kino kyava mwani. Okujja wano olwaleero mwe mukina 2019 naye okudde emabega kyali kyani kino ekyapa ekyayika 6. Tekyavamu omukyala n'abagamba bamukaluubiriddwa ensonga zino muzise mu kooti y'amateeka. Bennyini ne baddira omusango ne bagussa mu kooti y'amateeka. Ne tugenda mu kooti y'amateeka twagenda emirundi 3. Bo baagaana okujja. Kati ne tujja mu 2 nga muli kutweditawo.
mugundi kyeyo ya ttaka eri ya ttaka eri waggulu ayambuka ba ku floor number 3 ne basirika ne batwala ebbanga lya myaka 4 nga tebanyega ekyavamu omusango ne baguyita Nabweru ku kooti Nabweru bani abaguyita kooti nga bani kooti yayita omulimu badira emisango egyali ku tweditawe egimu ne bagize Nabweru kati kooti omusango ogwo neddamu neguyita yaguyita nga 2 November omwezi ogw'ekumi n'ogumu omwaka oguwedde ne tugenda mu kooti Nabweru ani yali omulamuzi ebiseera ebyo mwalimu abakyala 2 awo mu kyemba nseebiseera ebyo guno omwaka oguwedde 2015 nga omulamuzi omukyala yali talina nviiri bulungi oba baalimu abakyala 2 kyemba eri awo ntonotono bweti so seeri mu lukale naye wano wakyengula awo kanso wange yaliyo ne bakanso ba mwami Kizito bonna bajja abakyala 2 nabo balina 3 ne tukanya bulungi kooti ne tugamba tuddeyo mu Gwokuna nga 27 ogw'omwaka guno musango tegunnatuuka gwa 27 omwaka guno mu Gwokuna olwavaayo mu kooti nga 2 ekiro kya 2 enenju n'ekubwa neyiika ku ttaka nga bani abagikuba aho tetwamanya bani abagikuba kuba bajja kiro bajja kyosanga mmeka zali musanga 8 wabawulira tewabawulira waliwo omukyala asula mu nnyumba eyo ye yawira wano nga bakuba ennyondo nankubira essimu eri emmanga naŋŋamba enengulu nga mpira bakuba ennyondo wayewaki ngenda okujja okutuuka mu ffenaawo ng'enenje etuula ku ttaka kwe kuza okusono nyiniyo ne mugambo waayo tewabalumba wano ng'olaba ttooki enju mu kugwa natya kuba ekituufu omuntu akubye enju okumulumba ng'oli omu nga towidde ennyondo ezivuga nga zanjawulo zino ezikuba amayinja awo nentyamu nendipootinga bwonna bwe nnina okulipootinga nenkeera ku makya nengende Matugga ku poliisi era okuwaayo ensonga z'enju ne baŋŋamba anti nanyini nnyumba tye yalina okulipootinga oyo wamuguza kifo kati gwe bamenyedde enju yajja kukola ki okulipootinga ekirungi naye n'agenda okulipootinga nze neyongerayo Nansana Nansana wa nali ngenze nagenda mu Nansana ewa Deputy RDC okumutegeeza ekibaddewo mwami Lwanga Lwanga entuukayo yaŋŋamba kimwa bamenye ennyumba emigadde nga nze sinanamubuulira naŋŋamba naye gwe gira oddayo ebyenju bigenda ku poliisi mba nkyali mu kkubo nkomawo nga essimu evuddeko oweekuba nga bankubira essimu ng'abaani abakkubira abasigadde awaka Naalongo tye waayo oli luddawa nti ngenze Nansana tyene eka ng'abasirikale bazze bangi bwe bajja bayitawo dayirekiti mpaka ku nju wano ne bagirambula saaliwo nga basirikale baki UPDF nga bajjira mu mbeera ki kati nze akasaaliwo bagira mu zidroni ne balambula wano bonna buli kimu ne batambula ne baddayo wategeera yali abakulembeddemu oba tebaabeeyanjulira kwolwo nze saaliwo nali ngenze Nansana bagenda okutuuka nga nze siriiwo ku kitundu nensooka nzirayo bwe nkomawo kyatwala ebwiki ng'emu ne bannumba ku makya saayisanga mme saawa 3 nali waka nga ngenda nakunywa caayi ngenda okaba nga basirikale bankutte nga bangi bajja nga bameka zaali emotoka 2 nga motoka kikaali drone 2 nga mu drone omwo mwalimu benka basirikale benkana ekitono baalimu nga 10 buli mu motoka sasa nze ngenda okulaba kati gwe bwe wabalaba tewafunamu kwekanga kati nze mu kusooka bansanga ku nju ndala bajja bakumanyi nga tebakumanyi ekituufu baali tebammanyi kati ngenda okuwulira kweno enju ey'okubiri gyensu kuba nali ku nju y'ekyemmanga bo ne basooka bampitako ne bajja ku y'ekyengulu ngenda okuwulira nga eno engulu
olutalo lw'amaanyi babuuza luwa babuuzani babuuza luwa wano aluwa ati bali babuuzaawo omukyala n'abaana abali awaka ngenda okuwira nga olutalo lutabuse nenvaayo kainali nvaayo omukwe kumbuuza gwani nemugamba nze Lwanga tyagwe twagala wuno ne banjola n'empale wano yagenda eyuliseeko ekitundu ne bateeka mu mmotoka ne banteekako empingu wakati mu kutwala tebakugamba nti tukukwatidde musango kumanya musango ki gwonna gunkwasizza era nakumala ennaku 3 ng'ekituufu sinaba kutegeera bulungi nsonga kyekoze eki nga tetunnatuuka eyo mu nnaku 3 z'omala wano bakutwala mu mbeera ki nga bakuggyako ku mmotoka tewali kumbuulira bukwata bukwasi na kuntuuza mu mmotoka nga baani abakukwata bennyini abasirikale nga baali bavuddewa abasirikale abo bwe bantuusa ku ofiisi namanya nga baali bavudde ku ofiisi ya General Kyamu lwakuba ye nkakasa ensonga zino teyazimanya kuba nze simulabanga nako zino ensonga ziyinza okuba ziri wano ku ofiisi wansi mpozi luvannyuma nga bwe zigenze zeeyongerako lwagenza ayinza okuba nga azitegedde naye nze sogerangako naye mu ofiisi ye nti oba ndabeko nti oba mpeeyo nsonga gundi kati wano mu kutwala nga bakutadde mu mmotoka bagenda bakugamba kira tewali yanyega kintu na kimu mpaka kutuuka nze kimu olwatuula mu mmotoka akunteekako mpingu zange ng'emmotoka zikola ki tebakwebasa wansi natuula butuuzi wano wansi wa mitto nentuula tebankoba kyoba bankubye mu mmotoka temwalimu mundu zo zaalimu kuba buli omu yalina emmundu ye ngenda okutuuka ekituufu nga mpatiddemu wakati mu kubalaba kirowoozo ki ekyakujjira mu bwongo saasooka kumanya kirowoozo kyonna kuba tekwaliko mugagga nti oba ono yanvunaana saalabako muntu yenna nti essaawa eno ono yankutte era tuba tusimbulaawo netusanga ne defensi naye ne bamuteekamu netugenda mpaka wetwagenda bateekaawo obweru nga neetuulire tekuli kye basooka kumbuuza akawungeezi omukyala nga nzijjako statement nga ndekaawo nga statement ambuuza statement yambuuza omukyala wamutegeera erinnya era saamutegeera naye abasirikale abaakutwala tekuli gwe wagezaako kutegeera erinnya bo ng'abasirikale saabategeera linnya okuggyako kanse yali mu nsonga eno ye mumanyi amanya ge nga manyi kati ne bantuula ne malayo lwali lwakutaano lwamukaaga sande mande kati mu nnaku ze wamala ennaku mmeka 5 mu nnaku ezo nga bakugamba kiki ekikusibizza wano tewali kusooka basooka ne baŋŋamba ekibanja kyendiko nino kifunako yiika 2 kwanza yiika 2 nti kwanza zino ensonga nga ziri mu kooti nti de wali wogambye nti bakugamba ekibanja kyokola ki ekibanja kuuli kuliko omugagga eyakigula olina okumuwaako amakati agaagala ne mugamba nti ekibanja ffe tusobola okwegula nga kwegula obusobozi mwali mubuyina ssente nga muziyina obusobozi okuzifuna era nabano bennyini zino ze ssente nze bwengamba okwegula ng'ekyapa okiyina wano yiika ya bukadde 10 kubanga bwetwatuula yasooka baŋŋamba nti bw'oba obwira ng'oyagala okwegula nti wano mu ofiisi wooli wozisasulira sanya naŋŋamba oyo njagala obukadde 8 yikako bakuwa n'ekiragiro nti wano olina ovaawo nga weeguze nga baani abakugamba mu ofiisi eyaani awo wajja n'olukyamu waliwo abaami awo baali basirikale nga bambadde engoye kati banate abo bambala leeyo abasirikale ebyo tebabiyingiramu bwe bukutuusa ebyabwe nga biggwa wano bambala leeyo abalala be babibeeramu kati nga ku bibiri okuvaawo olina okukkiriza okuwaayo ekitundu oba
okusasulira kati nze mu nsawo nalina siringi 10 we bansanga. 10 eki ne bagamba mumanyi nti kati nze kyonna mu kyo ne bagamba mumanyi nti bwe mwina ekyapa kyammwe nti mpeeko yiika emmeka kuba biwandiiko bye bali bandaga nga biri mu yiika 6. Kati ne twogera ne bagamba nti mumanyi njagala kyapa kya ttaka nga kiri mu mannya gange. Mumbulire ekyapa kino kyatandikawo mu mwaka ki kyali mwani. Ti ono ye akugamba nina kyapa kyange kyatandika 2019 ebiddako tobibuuza. Ye yakusayirako kyayagala. Kati waliwo mwami awo wajja n'okyamu adimini musajja mulungi lwakuba okumulaba nakyo kizibu. Omwami oyo bwe yasooka n'awulira ensonga ezo lindako tunagenda eyo bwe wali wajja n'olukyamuze walyanga emmere wabasibyanga ku migo. Tebankuba dda n'okulya nalya nyine emmere bagireeta. Buli kimu kye nalinga njagala awo waliwo omusirikale yalingawo gwe baŋŋamba nti kyoyagala kisaba oyo. Era tewaliwo nnyo kutulugunya nti bantulugunya kimu nti kubenga omuntu nga toli buwo kubanza obulamu bwange tebankwatangako. Sisulangako bweru okubuuka nnaku 2 naye ngenda okulaba ndi mu nnaku 5 ne ŋŋamba gwa ttaka nti ne tugamba kale tukole endagaano. Adimini n'aŋŋamba nti ddayo ofune saveya okime ekibanja kyo nga bwe mugenze mu eno sisitimu omanyi kiriko bunene ki oyagala kipimwe kitya. Ngenda okuleeta saveya okupima nga ekitaka we balina okuyita walala nga n'ekibanja kyange gye kiyita walala. Saveya yabindaga okusooka nali sibitegedde. Kati ngaliwo ekitundu ekitali mu ttaka lyabwe kyebagala nsayiningire twansifa bakimpe ate ngaliwo ekitundu kiri eri nze mbawe kiri ekiri eri bo bampe ekiri wano okutali ekyebatatuukamu ekitali kikyo. Na wali bansika banyingiza mu ttaka lya mulala nemmanga banyingiza mulala. Awo nitufunamu obutakkaanya. Bwe bandeetera ekyapa kyange ne bagamba kano endagaano mugireete kuba endagaano eriko obunene bw'ebifo nga bwe twagabana n'obunene bw'ekyapa kye mwogerako. Endagaano tebagireeta ne bampaako baleeta kyapa nange ne ŋŋaana. Nsooka nkireka kuba ekyapa tekikulaga kyavawa. Kitegeeza kisobola okuba ekifo. Nze ekyasooka n'okuntwala mu kooti kimu kumanya kino ekyapa kyatandikawo omwaka bwaffe wano obufamire yaffe emyaka 8. Tuli wano taata yazaalibwa wano nze ndi muzzukulu asembayo obuto. Kyokka asembayo obuto nzaalibwa 77. Ayo omwami ajja kubuulira jjaddi mumanyi bbanga ki yamulabira myaka emeka. Kuba bwe baliko ne ku mbaga ya maama mu 77. Bonna n'abakadde bakuno bonna n'obagamba babuuza bifo wano. N'asembayo obukadde akugamba oyo nakaddi wa mulaba nga waawo. Naye bwe balina ekyapa kya 2019. Kati nze obulumi bwe nina ku mutima ekyapa ekyo kyavaawa kyatandika ddi. Kati walukyamuzi ovaayo oti obadde ogambye nti waliwo omwami yayingira mu nsonga zo. Omwami nze okuvaayo nga tumaze kukola ndagaano. No omwami kyokonyine wali omwami gwe wamiitinga gugambye nti yali mulungi walukyamuzi. Adimini adimini omusajja oyo musajja mulungi era singa yali akutte mu nsonga zino. Singa bino byagonjooka alaba ekituufu n'amanya amazima naye lwakuba kale naye okumulaba abakozi be bayinza okulemesa omulaba. Guba mukisa n'omufuna n'omulaba okwogera naye ye musajja talina mutawaana gwonna ku ofiisi. Kati gwotegeeza nti talina mutawaana kugambye ne kwolonza okuvaayo. Ye kennyini ndowooza kwali kusaasira kwe n'agamba omanyi kanze nkuleka okole ki ogende era ogezaako okulaba ng'agamba ebintu ebimenya amateeka temubikola. Nawe okuba kale ye ali bize ku ofiisi ebiddako tatawaana nnyo kumanya nga bwe byawedde. Naye awo ye mu ofiisi talina naye wabweru wano waliwo omwami omu bw'atyo enkola y'emirimu gye sinnuŋŋamu.
nze okuvaayo bwe ngendayo ku Lwokutaano mpaka ku Mmande aba ne chairman yali azze kulaba nze ne secretary chairman w'ekitundu kyokino ekitundu wano Emigadde naye ne bamusigazaawo ne secretary n'asigalawo era ye ku Mmande twasula nabo nga nsonga kyeba awo bo nabo saamanya bulungi kuba ye chairman angamba yali azze kulaba nze naye ne bamusigazaawo kati ku Mmande nga batwala mu board ne defense yali azze katukola ndagenda okulaba bankozesa endagaano yero sikonzo wayi kamukole endagaano nze ndabe nga nzirawa endagaano eyo ng'egamba etya endagaano eyo okugabana mu ttaka atwaleko yiika 3 ntwaleko 3 ampe ekyapa manya gange namugamba naye njagala kyapa kya ttaka saga special title nti ekyapa ojja kifuna naye kyamalamu amaanyi bampe ekyapa nga kikyukidde mu nnaku 2 gwe wakyetegereza kikwe kiri ku ssimu bakinsindikirako ku ssimu ng'ani akusindikira oyo olwo nabagamba ekyapa bwe kifuluma waliwo omuvubuka akola bamuyita Kimere ekyapa ekyo gwe mba mukikwasa yakinsindikirako ku ssimu bwe kifaanana nenkirabako naye nga kyakyukidde mu nnaku mmeka 16 nga 18 ekyapa kiwedde minisita olwalangira mbu ettaka liggaddwawo wali ekyange ne bakifulumya nengamba nenfunamu okwekengeramu katono kati essaawa eno bwebagamba ettaka lino lyatandika mwaka ki kuba ekituufu nze kyemmanyi ku ttaka lino nze ndi ku ttaka lya yiika 4 ekyapa ekituufu kyandibadde kiri mu yiika meka nanga kwe balina okusala yiika zino 6 naye balina kiyiika kya kibanja kyokka zino yiika 6 wabuuza yiika 6 ekyapa ekyo kyatandikawo kitya kyatandikawo mwaka ki awo sirika tota wanabibuuza kati gwe wagezaako okunoonyeza lwatuukira nanyini ttaka n'omubuuzaako nanyi ntaka tubeera naye ku kitundu tewali kyesimanyi ku ye tewali kyatamanyi ku nze si mugwira nti nno buli omu yazze eggulu nze nkuze muyita taata kuba bazaalibwa mwaka kumpi gyegyemu ne taata era naye akulidde ku kitundu naye taata yakulira ku kitundu naye ono muzzukulu we olugize kati ye kibanja wakisanze nga kiteredde awo kyateekamu ekyapa ayina omuliro esajja wa Amidu ali eyo wakiseeyo ye Kafulu by'amaanyi wabikyusa mu nnaku 2 Hamidu akola mu byapa Wakiso ali eyo Wakiso naye ye ne bw'omugamba olwaleero enkyakuleetera kuba kino kize kikyukamu naye nga okubulaba bwe bikyuka layisi nnyo ye tabirina mbuzibu nagamba kyapa ki ekitaliiko maza tayito yaakyo kabanze nsubira ekyapa kijja kikyuka nti kino kize buvudde ku ono kizze ku ono kivudde ku ono kizze ku ono nono kiva ku omu kugenda ku ono ate ono ye mwami Kizito yalina kikyenga nawirako ku mawulire olunaku olumu ng'agamba mbu lwange ekikulu yeefuula tukanye olwaleero enkya ne mwogera birala naye kati ye ng'ateefuula twali mu kkooti nga 2 ekyamuleetesa amagye nga 2 mu lumwanku ate kyali ki yateefuula nze neefuula era bw'ogamba yagula ekyapa bw'omubuuza ekyapa kino omuntu gwe wakigulako yakifuna mwaka kyoba yakifuna atya nga tasobola kunyinyonyola yateefuula ayogera amazima kuba omubuuza kino ekyapa kyatandikawo mwaka ki akulaga kyatandikira mu ye 2019 kisoboka ekintu kyendaba nga nange kenyini nfunamu okwekengera kuba nze ndi myaka 8 kibanja kiriwo myaka 8 nze ndi myaka 49 ekyapa kyensinga obukulu kiba kyajja kitya bwe yajja bampa ennaku 2 okujjako ebintu byange byonna ebiriko wali otaddeko ki kuno kwaliko ekibira kya Kalitunsi wali wansi emmanga waliwo faamu y'embizi awo wonna mu tractor yajja ne parking ewa chairman nga 23 chairman ow'ekitundu we yabeeranga chairman neighbor wange abeera wali nebeerawo nnaku 3
23 24 25 ndowooza baali bategeka okusenda nga 24 ne batatandika 24 ddi Christmas 25 era ne batasenda 26 ku makya ne baleeta n'eyokubiri za nsenda 2 Joni ne zijjaawo ne batandika nga weebali amaje ne basenda kati basenda ekibira kyonna bamaze okutuuka nga awo wakati awo ekisinga byonna nga bamaze obbiyiwa nga nze nabivudde nako n'okutegeera sikyategeera kati kuliko omwami omu najja wendi naŋŋamba olaba nti ebintu bye byonoonese bingi naye kanyigiriza abaami bano bakuweyo kasente ofuna abakozi babijjewo abamangu kuba ekifo kyabwe bakyagala mu nnaku 2 mugamba biddako byonna mwe mukola ki angamba oyagala bakuweeyo sente nga meka eziyinza okugyawo ebintu bino mangu emugamba oyo omwami konze ze munayagala ze munakola ki angamba kale bagenda kuwaayo obukadde 3 ofuna abakozi basalemu emiti egyo mangu obukadde 3 nga bukumala kati oweza abakozi okugyamu abakozi just kuba ziriyika 3 zonna zaali zijjudde ekibira zonna n'ebiyumba by'embizi by'okufaamu yali awo buli kiyumba ekitono kyali kitereka embizi 5 ekitono waliko ebiyumba ebyo 3 byonna ng'ekiyumba kyokka nga buli kiyumba nekizimbisa obukadde kumpi 2 biba biseera ebimba by'embizi kuba buli kiyumba kyaliko amabaati kumpi 20 nga bikyali bipya kuba nali nakabirundiramu lawundi 3 ebiseera awe bankwatireze ennaku 5 ogenda okudda nga kumpi embizi zange nga 16 zonna nfu nga zafudde kinja musujja bwagamba musujja naye ate embizi y'omusujja tezimba naye zino zonna zafanga zizimbye obubuto okusanga mu kiyumba mbizi 4 5 oba baziwa obuto awo saategeera bulungi kuba munaye bw'oba tolina gw'olabye tolina gw'oyinza kulumiriza nti naye era ng'embeera sipiidi mwezagendera si ye yali awo kuba omusawo waazo yalingawo byonna nebigenda bwe bityo kati abantu abaali kuno abaali baagulako kuba kwaliko abaagulako abaana abasenga baali baatundako naffe twali twatundako awo eno wagula mapoloti ne tubaako nnyumba zetulongosa zetuzimba ne bonna baabagobako kati ke twali tulina okugabana kali akali eri bonna kwe bakola ki n'okugjayo tebajjaayo kati nffe tusigadde ne famire yonna nga tetusigaza yadde akantu naye nga n'abantu abatwala ettaka lino bwewabuuza ekyapa gye baakijja kizibu kunnyonnyola kati wano wensabira pulezidenti asobole okutunula mu nsonga eno kuba wano ndi neyiba wa Ssemakula olujja lw'omugenzi Ssemakula nga lukoma ku kibanja kyaffe wano wennyini okuva wano wewali omusiri gwa mwogo wano abasajja bwe batandikira nga bali mu lusozi gwe baalyanga wano okukkirira era muno mwonna amanyiimu bulungi tewali wayinza mugamba nga tamanyiiwo nekiri kibanja mwe baayitanga nga bakirira emanga ku luzzi kuba oluzzi lwalinga eri wansi gye bakima amazzi nga bava eno ne bakkirira muno mwonna nga amanyiimu yandibadde ajjukira ku bantu b'emigadde ne batatusenda bwe tuti kutumalawo kuba pulezidenti essaawa eno ndaba yasobola okukangula ku ddoboozi abantu okuwulira ku ekyalo tuli bubi kuba kakati bwe bansenda okwenkana wano naye nga wali wakyemmanga ye neiba ekyeyamaani ebyuma byonna ebyansenda byasulanga wa kyeyamaani basenda basooka tebandeeta tractor 2 nezisenda ne bakomyawo endala 2 nezilutema ne bakomyawo endala emu neeyongera naye nga twali tukanyiza bulungi nti buli omu okutandika emirimu gye nga buli omu awadde munne ebyapa bye nga twesootinze bulungi naye baya bwe mba mukirina kubanza nabagamba ekituufu kubanga nze nkakasa
abakola kyabwe ngabbo bakolanga bo kugumaaza kuba kino tokinawunyako maaza taito kubuuza nti kino ekyapa kuba yatuguza bo babuuza ekyapa yatuguza ekibanja bamuyita mwami Lumuli mundage ku kyapa ekiri mwami Lumuli ate tekyandibadde tekitandikira na mu Lumuli kyandibadde kitandikira mwami bamuyita William Kyaze ye taata wa Lumuli naye awo bonna tewali ne balina baleeta kyabwe bo baleeta kyabwe bo balina omupunta waabwe oyo Amidu ye byayagala byagenda ye nakukolera nakola ki naleeta kyekyansumbuwa omuntu okuva n'emabega yonna bwababuuza ekyapa kino kyatandikawo mwaka ki bwatakulaga 2017 okulaga 2018 omubuuza okudda mu 15 obukudda mu G9 tewali kyapa awo tebagala obuuzeewo sirika era tebagala na kumanya bo balina mpapula zaabwe ne baleeta ne bakuwa ne kati twalagaana yiika 3 naye bw'opima ekintu kye baasenda kiremu yiika 4 kati nze nali mbale 3 bwe baba nga bapima 3 abantu bonna abawambye eri baali basigala mu yiika eyali 1 kuba nze nali nsuubira nti banaasooka kupima nga tebannasenda naye kati baamala okusenda ate olwo tuli mu kupima abantu abasinga bonna abali mu bifo byonna bagenze kyenali singa basooka ne bapima twandibadde tusobola okubalansinga ne mmanya nti ekipimo kye tupimye yiika zaabwe 3 zigwa 1 kale mulimu n'obutundutundu bo baagamba mbu bwe bugenda okunkolera ku kyapa naye nsirika ne mmanya bapima yiika 6 kino ekitundu kyange oludda lusigala naye kumbe kaali kakodyo kaabwe okumpimira ekitono ng'ekibanja kigazi nga baagala ekisigalidde ebweru bo bye baba tebakitwala era singa sayina musave yakundaga kintu ekyo singa bakitwala dde ate nga bandagira nkisayiningire mu transfer ate nga tekiri ku kyapa kuba kiyingira mu ttaka ery'abantu erya Ssemakula mwennyini nze mbagamba singira mu ttaka litali lyange kino ekyapa kino kyaliko No Man's Land ng'eyunga okuva kuli nga waliwo Jinja Daali ali wali naye gye basooka okunyiga ne bajjamu tebagala kumanya bikwatagana awo kana agamba oba ttaka nti tuli ku kyapa kya yiika 4 musooke muligogole tulabe ekyapa ekyo tumanye kyali kyani tutuule ku mmeeza n'ekintu ekirabika ng'ekyo kyawakano bo balina bo kyabwe kya 2018 2019 omugagga n'agula kati byankola bye bintu kubanga oyo omupunta bajja emisana nga twakava mu kooti ne balambula enju eno kuliko ne munne bamuyita yali emaze okukoonebwa nga namunge eyimiridde ng'erimu n'oluggi nzira we ŋŋambira nti bo bennyini be baagikoona bwe bajja bampitako mu lujja tebanyega ne bajja babiri ne media yaleeta twakita okusenda wano n'oyo omupunta era nkakasa be bakola ekintu kino omuntu Kizito bamuteekamu kuba mugagga naye ng'ogwo omuzannyo gw'ono omu surveyor noono yaleeta twakita okusenda ebintu bino bajja ne bagirambula emisana ne batambula ne bagenda nekyo neewuunyisa nnyo okuwulira ekiro nga tebagiyiye ku ttaka ate era bo bennyini be bajja ne batandika okuleeta gwedde okwonoona buli kimu oyo omusajja Medi yanteekako nnyo effujjo Medi ki ali awo yaleeta ziguleeda oyo alina guleeda zo obanga mmeka teziriiko nnamba byayagala byakola teyaleeta wano twakita eriko nnamba n'emu azitikula kiro n'agikutukulira mu lujja n'ogiwira nga bagitikula mu lujja n'ogamba ate oba batandikira ku njumu ensula zituuka 4-5 ne batikula agikutukulira mu lujja n'owira ng'eva ku kimotoka n'ogamba ye bannange kati enju zange zonna zigenda era namponinga nti nabuno bw'obuyumbayumba bwonna agenda kujja bwonna busendewo yapatayiti y'okwonoona alina nnene naye kituufu nga tebuli n'ekituufu nga ne bw'ogamba opime tebuli ku ttaka lyabwe kati nze nabagambako nze mumanyi nti muddire endagaano gye twakola ekipimo ekiriko mukipime wano ku gulawundi mulabe ki kye mwakola
tebagala kuzaawo kuddamu kubagamba mupime ekyammwe. Kati bo bagala kumpimirako kyange. Nze gwe bapimirako mu kifo ky'okwepimirako. Naye ng'ekibanja kiri mu yiika 7. Zino bakasibako emu naye tunuulira ogubangirizi gwonna gwe baasena mpaka eyo wansi. Noonyaawo ekyokuzzaako omusajja nannyini nnyumba eno yali namuguze poloti eno eri ku fuuti 3.5. Nze bwe namanya nti bano basajja balina mutima mwonoonyi bwonoonyi. Toyinza kuddira musajja azimbye ennyumba poloti ye ya 3.5 ataddemu enju kumpi ino ya bukadde 2 n'ogikuba muleke yeegule. Ate ekisoko kuba ino yennyini eyavaako olutalo olwatandikira ddala okusenda wano. Tewaliwo musango gwe bayinza kunvunaana okuggyako nti baakoonye enju. Kuba olwo yali mu kkooti. Baani abakuteeko omusango gw'okukoona enju? Kati ono bwe yagenda nannyini nnyumba bamugamba kati eyagguza ate gwoba okola ki? Owawaabira. Ekintu kyendaba nga ate awo era kyali kinyigiriza nze kuba ekyo sinze nakikola. Sinza kuguza muntu poloti ya fuuti 3.5 n'azimbamu enju nga tubeera naye wamukoonera asula nawali ku zange ate nenzija mukoonera ennyumba. Kati njikola eki? Nziremu ngitunde ngikozese